ya jonna bagisaze main route eye Rwanda mane ane nye kati buno route si buno butono bubaddeko buno babbe Congo ne babbe Somalia ne babbe Ethiopia ne babbe Sudan ebyo bye twatandikirako kati main route eye Rwanda ewedde byavudde kuki abaami bano babadde babbi mubajjukira nga badde bagenda mu mission ezenjawulo era mbadde mbaleeta reports wana ezenjawulo okuva mu UN nga batugamba nti abaami bano babbi mukubba teri abakwatira nsawo Museveni ne mutowe Kagame babbi okitegera kyabadde bakola abakongo nga bagenda mu Ethiopia ne batinkula entalo mu Somalia ne Sudan wa kakati ne mbagamba nti Museveni ono wetwamuteeka kechibuli president waffe yamunyiga amapesa amatuufu n'aleeta abaana ababi aba social media n'abeera ne diaspora yettabwe badde nga yekalakasa Museveni yadduka n'ayingira olutalo lwe de-dollarization. Naye bagamba nti bannange Omumerica ajja. Omumerica yeetaaga ensi mmeka 2 munnange bano nga bagamba gwe oyagala osiriwaza bannayuganda kubeebasa. Naye bagamba si stage. Naye bagamba mulinde stage egenda okujja nga tusindika busindisi kiti kigweri. Nga bye bino bye nalangiriranga. Yenzo omulanzi wa Swago kaakati nze bampita Professor Shama, Minister of Foreign Policies, omulanzi atalimba. Bino bye nalangirira nga nemba gamba nti omusajja yamugamba emirali egyo najyo nagenda gisala. Kakati America ngeyingirawo. America we yayingiddewo ejjo nabalaze video nga batinkula ba activists bakoleki bajje bekalakaze. Twabadde tulyawo olweggulo sanctions ziri kuula amalungi ne ziwunya papa ne bakuba. Second ne third division eza Rwanda bonna ba commanders bazo bonna bakubye sanction tebakomye kuoko. Rwanda yabadde major supplier wa coltan mu EU nations. Rwanda bamubuziza sebo coltan omujja watulage ekirombo banyi badati yakoze Rwanda badde ina wazimba bridge Kagame yagenze ne Kamalcom kana aka France Kamalcom kana chovola bakagobye buli wamu ne West Africa bakagobye kana akasajja kanuna ko kankwe kati kibagenze badde balina bazimba bridge Rwanda agagenda nga akwata nga ateka drone nga bakisindike bifananyi bikye ne kirombe kya coltan munange nga munamawuli wa France 24 nga akukuta nga agenda kweche ekitundu ngalaga nti bali mu kuzimba lugudo si coltan nga babuuza Kagame coltan bujogo otulaga alidda wajava alidda Kagame nga sima tamantengu kati EU ne mugamba eno contract tugisaziza mtu abagamba temuve Kongo mwagana ne bali okabamocha sanction ne bali okabamocha wezo okumu okitegera ebantu cheza sanction Kagame yagamye nti Belgium yali mu kumutinkulira eki muyemuwayiriza webanga bakuwayiriza Kagame ne Museveni ngate muri babbi ebirombe biriddawa mubiragensi okitegera mubiragensi fe twabagamba tuli babbi muri babbi basirumwe era sente ezo zemukwata okukola oppressinga Uganda Rwanda ne Congo okitegera fe bye tubadde nga tubalopa bitubadde koza ku ex tubadde tukola yoki tubadde tubalopa nti Museveni ne Kagame mula M23 muri babbi akati munnange kano bakocheza sanction ne bakagama kati ne contract badde mbajiviringe opya kwa Kagame bakizudde titaina coltan mines zalina ubagambe okuliviringa contract Kagame agambe Belgium mmwe mfunkide kizibu nedda fe bana Uganda fe tukufukide ekizibu Kagame fe kizibu kyo ne Museveni mukulu wo Kagame ngagoba Belgium mu 48 hours abagambe sibagala akoze ebyamini naye njagala munna Uganda osoke wetegereze ekintu kino kyenjagala okulaga trap eno Museveni ali mujiba teeka mujja abatwala mwetya Omumerica ejjo yatinkudde ba activists bawa be Congo bagobe France nabagambe lero tulinayo meeting era tugenda kumanya ebyavudde mu meeting eyo yatinkudde ba activists be Congo bagobe China then Museveni kikyakoze yatinkudde agira kino abagamba Museveni for Buganda okiraba kino Museveni for Buganda kankulage ne Kagame kyakoze okiraba Kagame atandise entula naye ngayita abantu akola ki akomyawo support y'abantu kubanga bimutabukidde kakati kicho ino kukola nabagambye mu lutalo luno zenchi bagamba inti batunulira the third factor social factor aina abantu yakola ki yawangula kati Kagame achonyi bagenda mu creating opposition kati aze yateese n'abantu abadenga oppressinga kino kye nagamba Museveni Chenamugama namdi muwaku magezi onaye aba abantu lokubanga alonda ba minister era n'ekyo president yabagambye nti Museveni abantu bala abantu be bakyasinza obusiru ye bakwatagana nabo basinga okwagala bala munenda banja kakati nange no mu foreign affairs ayinayo okero olye Museveni yagala okero olye ayayaya nze namuwa amagezi gati atasobola gawuliriza ayagala okero olye mwene mbweno namugamba damo okwatagana ne his excellency Kyagulanyi mudemu tereze police z'abasajja zino bakuba akalulu oveeko ogenda kuba ofunye ekintu kyebakola ki kibaita amnesty ogenda kuba okifunya ate n'ekyo president yakugambye nti it is not too late yakikugambye otherwise oba olina amagezi kola ekintu ekyo kati
wadde nti kati goli mugundi oweddeyo oli mu biro bya gundi ogenza okujjukira ng'obudde bukedde kati ekyo kintu kyalonkinze mu Buganda nti Museveni for Buganda n'abagayi Buganda eno ejjako Museveni then tugenda kuba tukyogerako mu domestic policy kiki tugenda okumukola kana akakodyo kano Museveni katukola nkayinako solution kubanga nakalabako nali nkalabyeko Kenya nakalabako Zambia ewa Edgar Lungu nakalabako akakodyo kano Museveni kaleese akokwekomyawo mu bantu oyo nene institutions nkamanyi ngenda kabasomesa mu domestic policy tugenda kuba Museveni kubanga mu foreign policy awedde kati eno resort gyakoze ne Kagame gyakoze ne Kagame yayinza okubanga akyanguyidde kubanga Kagame gyakimanyi kati ba M23 ke bagenza okuteesa mu Rwanda kitegeeza tugenda kudda mu Rwanda process ekomyawo Rwanda bonna abali mu gwanga lya Congo ne badde Rwanda kitegeeza ki bamucreating the opposition kati kitegeeza oyina respecting human rights ne democracy bino byabadde nga batta mu kizikiza kati biweddewo nabyo okitegeera biweddewo kati alina okutandika gundi democracy babenga akalwa akali free and fair kati ye kyakoze atandise zino enkungaanya eziri forced ayita abantu ekiro ku ssaawa 9 n'abagamba mutandika okwetegeka buli lunaku tulinayo meeting agenda sinkana abanyarwanda mu bitundu ebyenjawulo nga yeekomyawo batange ki ekiremye kiki tuba tutereezaamu tukoze tutya bannange olwokubanga sanctions zimuta naye abanyarwanda tebannabuuka twabagambe tugenda kununula Uganda bwe tumala Uganda tugenda kununula ne Rwanda kubanga Kagame okuwamba Rwanda yava Uganda kati naffe wetujjako Museveni abanyarwanda oba mukyebase tugenda bayambako okujjako Kagame ate mbanjagala 20% percentage yange mugitegeke wali kuba tugenda kubayambako kati tuli mu kumwavuwaza ne Kagame wa mwalugenderamu ono yatinkula ebintu bino Museveni it is not too late teseganya n'omusajja va mu bino bikomedi bye byoli mukola tebigenda kukutaasa teseganya ne Kyagulanyi okwate entebe bakuba akalulu ogiweeyo ofune amnesty nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola Museveni oba weteeka mu bya Kagame you are not going to win this oba weteeka mu bya Gaddafi bagenda kutta bana abasajja olutalo lwayingirya tosobola kumalako nabo Museveni you cannot fight Americans tosobola katulede bamazo bakube Kongo kati chicho zako M23 China supremacy kati yasindika amaje bagende betege balenga baza mu peace missions basobola kufuna kasente okitegere ekintu ekyo so respect fighters respect abana ba media respect my president it is your boy Shama the minister for foreign affairs in the new Uganda Okero Oryem that is my position okitegera Okero Oryem nkujira Museveni nkwebaza nnyo okulonda Okero Oryem kubanga musiru yes kinyanguide nnyo n'ekifo kyange kino sinaako competition yamanyi kuba already gwalonda musiru agenda kubuulira ki ye akugamba tugende mu BRICS rozayo ebizibu BRICS byekuleetedde tugenda kujjako Museveni watch the space nabagamba tugenda kumulumba ng'ekiti kino kivunze ekiti kitandise okuvunda kubanga emirandira bagisaze kati ne mtapulutu bagikutudde omulandira gwa Museveni Rwanda bagukutudde respect tusisinkane enkya Minister of Foreign Affairs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.